kati kwaga vone tonde ko manyongo gwene boboyi bamwe bonna mugere mu mugambe oyo namwe bakulira ndino kibanda yalabi tubatumanyira namwe naye mmwe sigwe asoose okuba omuyimbi ow'amaanyi weesonyiwe Kyagulanyi. Nze newala nnyo omuntu akuba ng'akozesa Kyagulanyi naye oyitiriza akamanyiiro, oyitiriza okusoomooza, kati omusoomooza bwe yakwadde wanu Love Beach agikumme ensi erabe nga Bobi Wine atayagaliza mwana muto kuba pulojekiti gye baakuwa kulabisa Kyagulanyi. Era omulimu ogwo obadde ogenda gukola, era obadde ogukoze bulungi omulimu gw'abasajja, naye nga bw'omanyi nti Katonda ye yaleeta akasajja ako nti no weapon formed against him shall prosper. Okimanyi bulungi nti mission yo yakulabisa akasajja ako Kyagulanyi naye keesonyiwe oba oyagala kali ennungi. Okimanyi bulungi bwe twava ku Freedom City bakutomeza ki project Kawumbi ekyalo eky'omugenzi Katolubwama Honorable Mugesi ja kwatula manya na connecting ne bakutwa ne bakuwa sente. That's why weita team Kawumbi kakati atogifudde business bana Uganda obayita basiru nze sibera mu propaganda walumbuye sijja kuyita wa SF solo kuba musi yali manager we yali wa SFC nze sijja gendera ko yo propaganda naye manyi bulungi okimanyi twakola show ya Freedom City State House ngeraba ne bakuyita ne bakuwa obusente gega amanyi goyogeza yensokola kyo baba promoter obuka kabanga lya police ne batakwata olozo oli wa manyi nnyo ne munange Museveni user fena Museveni tumumanyi Museveni bali tebaagala wegatte ne Kyagulanyi nga bamanya abavuuka bakiririza mu mmwe kati gwe ne bakuleeta okukendeza amaanyi ga Kyagulanyi kubanga babamanyi bwe muneegatta mujja kulagira ensi yake. Kakati gwe bano abasajja bakozesa future yo, abasajja bakozesa talent yo. Ate njagala nkubuulire bw'olaba nga Balamu nga yeegaana omuntu ti si waffe omanyi oyo aba waabwe. Bwe bagamba nti Bobi Wine waffe, Bajjo waffe, Abitex waffe, oba Bebekulu waffe, omanya otaba waabwe. Logically NRM abantu abaabwe tebalabisa abaddala. Era Balamu yakuyiye nnyo. Nina message wano njaziraga abantu ku TV. Balamu nga yeewera ngalaga nti yo project yiye. Ne kati omanyi toli project y'abasajja. Weesonyiwe Kyagulanyi. Kati oli mu provokinga wayogedde Debi y'ekisiru ng'ogamba kino tolina kiyagaza Bobi Wine. Engeri gye tolina ky'omwagaza mwesonyiwe. Oli mukwerabisa. Kyemanyi ebintu by'okola sigga obyogera. Olina amaanyi agakuli emabega ag'enjawulo naye ag'amaanyi gazze kukuzikiriza. Alien sikini teri kintu ky'amaanyi nga maanyi g'abantu bakikulimbanga. Bayinza okuba baakuwa Kawumbi, bayinza okuba baakuwa ebisabo bya ssente, bayinza okuba oyogeza maanyi naye ssente ezo zibaako amaziga g'abantu mukama wange. Sijja keesonyiwe kola projekiti zo, lya buwumbi bwo, lya ssente zo, fuma babajjo nga bw'oyagala neeva kasajja. Eyakuloga oba bakulya emabega tebagenda kubeerawo ng'abantu bakuvuddemu. Mission eyakuweebwa ne projekiti gy'okola ogikola kuba olina maanyi g'abantu. Kati nze ngamba ag'amaanyi ge wandibadde okuuma n'ogamentiyininga kuba weerabidde ekintu kimu nti abantu bagagga nnyo okusinga Museveni, abantu bagagga nnyo okusinga gavumenti y'NRM. Kakati gwe bagala ne bakuwaga olw'okuba bakulya emabega bakuwa obwesefusa obukuuma nolowooza nti osinga Kyagulanyi oba osinga abantu amaanyi. My friend, gavumenti be bantu, tosobola kusinga bantu maanyi olw'okuba olina backup ya Museveni. Okimanyi bulungi mission ze baakuwa n'okugaana okumiitinga Kyagulanyi olw'okuba kati twakubyekubye oyinza okusalawo okumumiitinga naye ate omuprovokinga. One Love Beach gyoga nti ogenda kukola yenkwakyo ne ba Mickey Wine ne ba Dax baagibamma nange baaginyima, Abitex baagimumma. One Love Beach ne police esobola kuwalukkuza ng'oprovokinga otya abantu olw'okuba akasajja kasirise n'ogenda nti ogenda kukolera ku One Love Beach ng'amazima ogamanyi oli mu kumumookinga kumulabisa nti kalina omutima omubi, tekaagaliza abavubuka bato, tekaagaliza abaana bato bakulaakulana. Siwagira balumbi ebibawaayiriza kubanga nzaaliye ni sikino. Okimanyi bulungi nti aba-SFC be bakuuma. Era okimanyi bulungi toyagalanga ku Kyagulanyi bye sijja kwogera wano kubanga okwagala Kyagulanyi si teeka, Kyagulanyi si Katonda, Kyagulanyi muntu buntu. Naye weesonyiwe ennaku y'Abannayuganda. Wakoze statement ezakulabisizza. Singa obadde oyagala tukuba nga bw'ogenda ogamba abantu tukuba bwe twandikuvumye wandisirise naye waze ne weerabisa. Bayibuli ekamba omutima kye gwogera akamwa kye gwogera kiba kivudde mu mutima. Wandibadde otukate wandibadde otuwaayirizanga lumbi tuli b'NRM n'ogamba tukolera Museveni n'osirika. Singa wasirise n'otukubako emikono tuli b'NRM public yandikiguze kuba NRM abaayo teboogera nga ggwe. Ke nalabye Balamu ng'atunudde mu kamera jjo ate nga nina message za Balamu ng'akwewerera. Nategedde nti alien skin oli projekiti y'abasajja kuzanyira mu nnaku y'Abannayuganda. Buuza nze yagizanyiramu yanjokya.
zali yani sikino okimanyi sina muntu gwe neguya ku internet, sina muntu gwe ntya kunvuma, ze sobola n'okweyambala n'embalaga olusundo lwennina, sobola n'okweyambala n'embalaga buli kimu, naye mmanye ennaku eruma abantu. Kakati goli mu nnaku y'abantu gy'omookinga, oli mu nnaku y'abantu gy'ozannyiramu, oli mu nnaku y'abantu bafudde bawumba tuutu, abantu bafudde basirusiru, naye abantu bano balaba aliyani sikini sagala kulaba nga bakkuba ebicupa, aliyani sikini sagala kulaba abantu bano nga bagobanga bigayi ku stage. Kubanga kyekiddako abaana b'ennaasi ne bagamba bagenda kukuba ebicupa, abaana b'emukono batugamba Bajjo tugenda kuba aliyani sikini ebicupa. Lwaki buli lubakubanga nodda mu defensive oba oluzinze aliyani sikini waluli, singa walina ba advisor, singa tewalina project y'abasajja, singa walina advisor omulungi aliyani sikini badde osinga buli omu amaanyi. Kubanga nawe okimanyi bye musical tebinyuma. Otama waliwo group y'emizannyo emu gye mmanyi mu Uganda bwe twagitimbanga awantu ng'etimba bistage ebimasamasa ng'ezannya ebizannyo ebitanyuma we yaddangawo tebaagirabanga. Aliyani sikini wemanyi nti musical tanyuma bakulaba omulundi gumu. Omulundi gumu mutaddamu kusikirizibwa kulaba music wo. Aliyani sikini okimanyi tumanyi kuyimba. Aliyani sikini okimanyi oli mudoodomi, okimanyi oli mutontomi. Naye bannayuganda baakuwa favor nga kigeto youth ekiyina favor wadda mu kumanyira Katonda. Nakugamba balingawo abayimbi abayitadde Beatles, balinga b'amaanyi mu nsi z'ebweru mu America, ne bagamba ettutumu lye tulina lisinga lya Mukama Katonda. Katonda n'abalege ettutumu ne bagwa. Irene Namubiri yabuuza bubuuza Yesu yanti tetwaddamu mulaba. Wetuma bwetumi Lord Fred mulaba bwabona. Waliwo ebintu batazanyirako. Tozanyiranga Katonda. Ndi Mukama Katonda wabujja. Katonda yakuggyeko ekisaaki. Obadde ofunye chance egaggawala. Nga gwe muyimbi atanyuma kulaba. Kubanga oli mubi olinga Bajjo events. Fena tutunulanga mu nnyungu. Tutunulanga ebiso bino bikaye mabega wabu wakayima. Fena tutunula bubi. Naye obadde ofunye chance atokozesa by'omukisa. Olwa background yo. Omanye na bagamba nti bw'okwananga omuntu nga wakyalo. Kasita gye masanyalaze afuuka ekizibu. Weesonyiwe Kyagulanyi, weesonyiwe abantu, kola music wo, dodoma bibyo. Saagala ogwe kwase bantu. Kuba tokyaweza myezi ena. Bwe kibanga abantu beeteefuteefu okuteekawo obulamu bwabwe nga pulezidenti amanyiirwa. Kyagulanyi n'oyogera ku Kyagulanyi oba owedde. Bobi Wine ekitimba kye kiyinza okukola. Era abantu buli omu ayogerako ng'ayita eno. Aba ne bamugamba abadde otegeeza ki? Pulezidenti waffe omwagaza ki? Bwe kibanga abantu beeteefuteefu okuteekawo obulamu bwabwe.